nsubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde wadde ogamba kiwamma olunaku lwakutaano Juma Karim gwe wenna ali eyo nga wandyetaaze okuba nga bakola ku sikiniyo boolina okunoonya babayita ba Bubbles Beauty babeere nga ate bakolako olususu obeere nga olabika bulungi weewala okubeera ng'oyambala makeup eyayitiridde owa buli lunaku weewala ebirwadde ebimu ku sikiniyo n'okubeera ng'oleka sikiniyo ne breathingako kintu kyamaanyi nnyo kikulu nnyo gendawo ku New Pioneer Mall ku level 4 room 106 obeere nga ate bakolako olususu ate bo aba Alika Rentals basangibwa Boston, Massachusetts bapangisa motoka beera nga naawe wali mu America e Boston e Massachusetts obeera nga ogendayo n'opangisa emmotoka. Mimi's Glamour Palace basangibwawo ku Apollo Road bw'ova ku mafuta ga Oilcom bukawo kalina 2 oluva ku Studio Flats studio eddako eriko New Comrade Inn wansi we wali edduuka eryo erya hijabu n'engoye empanvu biteteeyi biwanvu 2 pieces okube omukyala yenna ayagala okubeera ng'alabika bulungi ng'oli elegant okuuma ekitiibwa ky'omukyala obuwoowo bulungi we buli ate okukosa n'obukaaya obw'okusuubuza mu kamu nammwe abaagala okubeera nga mutwala ebungi Mimi's Glamour Palace we bali ate bo aba Marcus Passport Rates nabo bakugamba nti genda obeere nga ate oba wagira ku portraits zaabwe bakola portraits ennungi ate ne baziteeka ne mu flames zaabwe nga nnungi nnyo ddala bazijja weeru bawagire gy'okoma bawagira oba owagidde abaana abalwadde ba sickle cells ate ye JJ Sounds akugamba nti ebyuma byonna ebiri beera nga obanoonyako Flory Flower World yasangibwawo ku Bombo Road ku Valentine eno akugamba nti iwe wokka wosobola okubeera ng'ofuna ekimuli ky'omwagalwawo n'obeera nga ate osurprisinga omuntu bo aba wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia akoze Jalia ayina empisa emyezi esembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa bo buli kasoka kanyigira ddala ne kastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali ate nina omulala ayinza okupa emotoka tobamanyi abalina emmotoka ezakabi laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo Sawa sonde za Jalia so ofune motoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Slade Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-278. Alika Rentals, rent, explore, experience. Valentine era tukugamba nti Little Boss agenda kubeera katikati keerako bagula tiketi y'omu budde okuyingira $10,000 kapo ya $15,000 ate mmeeza ya $2,000,000 yes Shame Manja ly'erinnya lyange neddira mutima omuyanja era njagala okutumira ku ekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda nti nkwebaza olw'emirimu emirungi egyo gy'okolera Obuganda era njagala okugamba nti ffe ng'Abaganda tuli basiimu olw'emirimu egyo gy'otukolera ndi wano okubeera nga tetayitamu mu bino nawali ebibaddewo mu wiiki ndi n'omukulu Muzeeyi Sematimba Muzeeyi Kagatto agenda kubeera nga atutwalamu muntu mukulu akuzeekuze mu myaka ate nga waliwo mukulu munne gwe baatadde mu lutalo ye Halima Namakula alina omuntu gwali naye mu lutalo simanyi gwe omanyi Halima Halima mmanyi waliwo agamba nti Halima ekyo kyali Halima yakimutuusaako aliki alina ekirwadde kyalina kirwadde ki sinnakitegeera ye kati bwe bamujjanjaba dokita amugamba nti kino ekirwadde kirabika Halima ye yakikusiiga simanyi naye bwe yavuddeyo bwe yayogedde anti kakati manyi bulimu ebintu byetulina okumanya bw'ogamba nti ye yakimutuusaako atya Halima yamukwata n'amukuba miggo Halima yamukwata n'amusiba mu kkomera yamuloga mbu okuloga how sure is he and how certain is he okugamba nti bamuloga manyi kizibu nnyo ogenda mu kkooti n'ogamba nti ono andoga
obujulizi obwo tolina ngeri okujjako ng'oleese kye bakuloga n'okiraga ni olaba yakoze kino na kino na kino na kino ate tolina bw'okakasa nti gwe gw'abaaloga kuba ebintu omuntu asobola okukola ebintu bingi nnyo gwe mu kugamba nti akuloga asinziira ku ki wategedde otya akuloge era lwaki ogamba nti akuloga kati yatandise eggulo yatandika mu wiiki ewedde mwezi guwedde oba mwaka guwedde olukobe nti gwe kati ate ofaanana otyo abantu abamu mu mwaka gwa 1984 siriimu yaluma abantu bangi ne batufaako nga tulowooza nti babaloga ne batafaayo nze njagala oyo agamba ndi bamuloga asooka agende mu ddwaliro bamukibba kebere gundi status bweri balabe nti talina tibbi balabe nti talina ki so Halima Namakula gwe njagala nnyo singa okwogera yes Halima Namakula omumanyiiko ki mumanyi nga kuba nze mumanyi abantu wano ng'omukyala aludde mu industry eno ate ng'alina abantu be tulabyeko ab'amaanyi baakutteko nze Halima Namakula natandika omulaba 1972 ng'ali mu kibiina kyaffe kibayita the Negro Angels ng'ayimba nga azannya nga Namuddu yazannya nga Naggirinya mu muzannyo Ssegirinya ne Naggirinya mu Negro Angels ng'ali n'omugavendugwa mu Negro Angels ng'ali ne Kayondo mu Negro Angels Waswa omugenzi ali Waswa twamuyitanga Sembirige ng'ali n'omugenzi Semaara yali MP wa Kyamuswa ng'ali n'omugenzi Ali Nsubuga Luntamye ng'ali ne Kawuma Muhammadi waali nga bonna bali muki ng'ali ne Kizza Tera Mathias nga bonna bali mu Negro Angels wabeera naye kitegeeza omumanyi bine adresi mulabangako mu ntalo by the way ati kubanga siwa banga lyamaze lyonna Halima si muntu w'ebyo nzi kati ne twawukana ne tuddamu okusisinkana ng'akomyewo kuba katwayawukana mu 74 bo ne bagenda bakola ekibiina kye bayita Black Pearls Black Pearls ne bagenda nga era n'okuva okumanya mumanyi nti si wa ntalo baava mu kibiina kyaffe nga tuteeseganyizza nti baatugamba nti ffe twagala kgenda tikale ne twawula mu mizannyo nti mwe mutwale gino ffe tusigaze gino Halima Namakula omugavendugwa n'omwami baamuyitanga Kayondo omuwala baamuyita Betty Mulemwa ne bagenda ne batandika ekibiina ekiyitibwani Black Powers batandika n'omwami omulala yavanga Jinja nga bamuyita Kiwanuka Ssembali ne bagenda ne bakola ekibiina kibayita Black Powers ne batandika okuzannya baatandika n'omuzannyo gwe bayita Nsalala n'Omukwano naye nga bagenda n'emizannyo olugendo lwa Wassajja bagenda nalwo ne bagende baluzanye ne Wassajja mu bizinga by'Essese ne bagenda ne babeera mu Black Powers kitegeeza asooka kuba muzannyi ola longo Namakula muzannyi wa mizannyo era bwe yazzeemu okuzannya nga bazannya simanyi abalongo bwe badde bazannyira ne Nandujja n'alabye nga azze mu kintu kyennyini kyateekwa okubeera gundi muzannyi nnyo ebbanga lyonna lyetwabeera nate temulaba bino omanyi waliwo gundi ekyuka bukyusi trendi ekyuka bukyusi ne kiba nti gwe bw'ozannya abantu balaba nga gwe atakyazannya olw'okubanga oba olina egi kw'otuuse nange bajja kutuuka ekiseera nga bwenzannya abantu balaba nga atakyazannya kati ne bagenda nga ffe olw'okuba tewaaliwo mbiranye yonna era nga si muntu wa ntalo nga bw'ova eno ogenda gundi mu Black Powers ng'ezannya oyingira nga bw'oyagala naawe weeyisanga waamuli nabo bwe bajja ewaffe nga tukola ki beeyisanga beeno kakati n'avaawo ne bava wano banaasalawo agende mu Amerika bw'agenda mu Amerika naye n'asituka n'akola ki n'agenda era gye yazaalira abaana awazaalira abo abaana be yazaala Halima n'abeera nebba ne batuuka ekiseera mu 1995 baasalawo okudda kuno ndowooza 95 bawe teyali waakuno munnayuganda waakuno ye Semaara naye ng'abeera Bulaaya yali yava kuno n'agenda mu Amerika kati n'atwala ne mukyala we Namakula Halima yali abeera mu Amerika Halima obulamu obusinga bumaze bweru era wonna
drama atinka akola kinga ngera bayimirizawo nnyo Black Pause kuba Black Pause kyali kibina kyamaanyi nnyo nga by then nga baweereza ebintu nga byonna biri engoye era zijja nga brand yazo baziyita Black Pause ze bajjanga nazo yasooka okuleeta kuno zikodro ne zijini nga ziri kagamo Black Pause nga kali wano bwe kati Alima abo Alima nga ate ayagala nnyo gundi industry ajagala kakati bwe batuuka eyo ne batuuka ekiseera ne badda mu kudda ne bacontactinga Negro Angels kuba gye baalekawo nga ki bwe baava nga kyemu ku bibiina eby'amaanyi ne batucontactinga nga batandiseewo organization eyamba aba AIDS Alima inibba ngere company baali bagita Samsek bambi mukazi wa kisa kuva dda Alima gwe bali mukakala kati okwonoona erinnya anti abantu abasinga obungi buliro balaba omuntu alina kyakola nze nkugamba baagala kukuba bamanembe akuteeka wansi kati kampuni eyo yali eri ekitebe kyayo kyali awo ku Sir Apollo Kaggwa Road mu maaso ga Shell kubaga essomero lye bayita Sir Apollo Kaggwa Road awo kampuni eyo yali ekitongole ekyo nga wekina headquarters aba ku ssente zaabwe eza Semaala ne Halima Namakula ne batandika okutambuza emirimu gyabwe ne banoonya abazannya emizannyo egina ku AIDS awareness ne balonda Negro Angels nezannyo omuzannyo nga etambuza omuzannyo ga mpisi mpisi gobeera oyogerako kati nga oyo wa Halima ye yali nga muganda wa Samsoni Semaala gwe tuzannya naye Negro Angels awo Kijambu Godfrey yali awandiise omuzannyo ogwo ga mpisi ne tukwatagana ne tuba mu collaboration ne tutandika okugutambuza n'atutwala ng'agamba nti naddala yesa gundi ekyali kimuluma Halima you can imagine omukazi oyo mwetegereze nti yatambula n'agamba nti abantu abasinga okufa obulwadde buno nga bali ignorant bali mu bizinga n'atusitula n'atutwala e Kalangala n'atusasula millions netugenda netuzanyira abantu baayo ki emizannyo netuguzannya omuzannyo nemukola awareness ku siriimu ne batutwala n'ekasensero ne batutwala eddimu ku bizinga ebisinga obungi netugenda n'ekiyindi ku ssente zaabwe kati nze kyenva ngamba nti ebintu ebimu abantu abamu muyinza okwogera ebintu gojja kulowooza nti nga tomumanyi bumanya gwayogerako kakati oli oyo bw'aba ayogera nti oli amuloga nze ndabanga eyandisoose okwekyekinga mwaba mumanyi Alima abamumanyi nze ffe tumumanyi n'akomawo nzira kati bwaddaawo era n'addayo mu America bw'aba aliyo n'aweereza ennyimba ng'akubye ekimbeewe kimbeewe amukuba ali eri ago lukuba ali eyo n'aluweereza bwe yaluweereza ne tumubuulira ekyokukola n'asituka n'ajja ntugamba toyinza kutunda nnyimba ng'oliwa olina kujja ne mutegeeragana n'abantu b'ogenda oziguza ate tumanye n'engeri gy'ogenda ozitundamu oba onaatunda gundi yonna kwejjako oba osigaze copyright nga otunze okoze tugiyita waliwo kyetuyita nga bona leasing obaokola leasing ti myaka bwegiti nga otunda najja ne tugenda mu company bagiyita Nick Music Studio tukutegeeragana ku binyima Halima nga tuli naye nakutunda ennyimba z'olwamala okuzitunda n'addayo bwe wayitawo omwaka gumu n'ekitundu n'atubulira nti ndeese endala bagiyita Amba yayise wano ne tumugamba jangu era tukole process y'emu era najja kaakati ne twawukana ng'agenze amaliriza buli kimu tewali abanja tewali ki nange yalinga bulooka sibanja saabanja nga buli womumalira akuweerawo n'akugjamu
abantu abamwogerako nti ku ssente muzibu nnyo ate gwe ng'ogamba nti olumala omulimu bw'ati nga akujja mu kitegeeza abamwogerako asobola okuba omuzibu kubanga nga tagaba za kyeyonoonere. Ayinza okuba omuzibu nga tagaba zayo when she doesn't dish out. Naye nga ye sente za aginyweza tamala gagisaasaanya gafula okujjako where necessary. Halima yali atya mu buwala bwe kuba kati olaba ne yali omu ku bawala bali basinga okulabika obulungi pretty girls. Mukadde bw'omulaba nga tagenda ng'alabika bulungi nnyo kati ng'era kati nga bwondaba nange kiraga nti era ndowooza ab'ebiseera bye twali tulabika bulungi. Nze lwensookera ddala omulabako bwenti eriiso lyange erisooka twali na kayunga eyo olwo ate nze sinayingira omwana omuwala oyo nga era bazze kuzannya ng'alabika bulungi bali n'omukyalo omulala bamuyitanga so yali mukyala wasso era naye yava mu Negulens mwe yamujja Ruth bamuyitanga Ruth ng'alabika bulungi nnyo. So taata wange yamuzaalamu n'omwana muwala Julie gwe mbadde ntambula naye n'omulala bamuyita Bob. Famire yammwe ewummula ddi okukola ki ng'eya kitaawo bwe yawummula kati gwe singa yawummula singa nze wandindabiddewo kuba nange taata yanzaala mukulu. Kati singa yali awummudde singa oyasama naani kale gikkirize erwewo okuwummula kubanga ne Najibu ayinza okubulwa gwalizannya naye gwaliyogera naye. So Halima gwe tomulaba mu buzibu? Sirina emyaka gyonna kati okujjako nga yatandise kati ebyo bye boogera omanyi buli tomanya abantu mwawukana naye ate sirowooza nti alina obudde bw'ebyo ebintu byalowoolezaamu birala alina big dreams kubanga yajja kuno era bwe yadda ne tumubuulira music bw'atambula n'agenda n'atandika studio ya music eyiye bagitandika bagiyitanga no end entertainment nga yiye bagitandika ne Eddie yawe nzijukira badda muntu ayagala industry awo n'agendako n'abeerako ne ku beat oba yali nnyini oba yagitandika beat FM yegitandika by the way Halima Namakula yatandika beat ng'akolako nga rediyo ye daddy mukubire nga yiye gundi ogigula Capital gigula yali yaani olowooza? Yali ya Halima mukubire tuli Kenya. Nze ntera nnyo nti okwagala nnyo ebintu nakola ki nalaba yajja nagga ntandise rediyo ate yaŋŋamba naye nga nze nkimanyi bakugamba nkimanyi kubanga rediyo FM zitandise weetuli n'engeri gye zajja yatandika ebintu bya mabaluwa mukunankani mabaluwa ago saamanya bwe gatandika saagala nnyo kyesibako nnyo naye gokyomanyi nti biti yali yatandika bagimugulako buguzi yagitunda ng'alaba bizinesi tetambudde nga bwe yali agibaze naye nti gwe toli mukwano gwe mukwano gwange obadde ati mukubi omanyi ebintu bino nze wendi tujja mmunoonya tumuggyeko bujja interview tumugambe nti Ssematimba yagamba bw'ati nze nagamba bwenti nti gwe wakola biiti bwe naaba muwaida anvume aŋŋambe nti lwaki ompaayira okukola rediyo tasobola oba anvume nti lwaki ompaayira okuba nti nayimirizaawo kino natekola kino na kino na kino tuva dda mukyala mupambanyi amanyi kyayagala tuzita alina ebirooto bye kyekikulu kye mumanyiko n'ekyokubiri ayagala nnyo okulaba abantu nga tebeeyisa nga bwe batateekwedde kweyisa oyo ye Halima gwe mmanyi ayagala nnyo kalina kye nali mumanyiko mu Negulens oba mu Black Pulse tayagala muntu mukyafu omulaba ekiyitibwa obukyafu akufiirako
nakugamba naye omanyi nakutunulira nagamba naye omanyi ebyo byokola tebisaana mwattu tonsanyudde nakubuulirirawo bw'oba oyagala n'ofa bw'oba wakukyusa n'okyusa ye Halima. So nze yengeri gye mmanyimu Halima. Kirungi nnyo Mukama tufunye omuntu yali abeddeko naye kuba ndabye ebintu ebitambula omanyi kati mu nsi muno omuntu agenda n'akwogerako ekintu ate ne kikulondoola. Wetunuulira omukyalo oyo n'ebbanga lyakoledde erinnya lye omanyi abantu tebamanyi muntu bugubi bwayitamu kukola linnya naddala ebyo nga mwali mu theatre biki ennya lya theatre zibu lya kukola ate nga ebiseera theatre eyo nga temuli ssente nakati temuli naye ate mwe mwafunanga ku ssente ddadi bwe baba nga baŋŋamba nti theatre mwabuukinga ng'okuva mu Mande anti kati ate gwe oyogererawo twabuukingira ngebe twaliko ekiseera ng'ogenda n'omala ebbanga nze nagulako seminti n'amabaati nga nina gye nali nkola ate nabitunda nga sizimbye ebiseera ebyo bye nabigulira nga nunula bannanga betwagenze nabo okuzannya babasibye nga tetulina ssente zisasula mu mmotoka oli agamba nti temujja kuva mu mmotoka agira n'agipaakinga n'otunda seminti netunda ebintu byange n'amabaati wali ogenda zimba nali nagulawo ku luguudo lwe Nabweru awali essomero lye bayita Felisita we nali nagulawo emitwalo 25 mu 1983 gye nagulawo emitwalo 20 nga nina seminti wange n'amabaati mbirina. Solidaire yali mu theatre naye ffe twagisangawo mwali mwagirekawo ng'omuntu yenna bw'aba munna alina kyayitamu mulina okwebeera. Waliwo ekibiina bakiyita Pijoni nakyo kyafuna ebizibu. Ffe twateekawoyo omugongo ne tusonda ssente ne tuggyayo ebintu byakyo e Masaka ne tubizza. Nga babiwambi. Eyo Pijoni yali y'amaanyi ekibiina kyali kisinga nga kati bwolaba wano ekibiina ky'olowooza nti kino kisinga amaanyi nga kiri bwe kiba kinaagenda bwantu muti ensi yonna eyoguuma nga kyambala white bwe mwali bayiza akamuwawu gwayambadde be bali banyini kyo bagundi omugenzi Mande mwalimu ni musajja gwe tulibeera naye awo Jemba oyo mukadde nnyo ali mu balegends oyo be baalimu nga bakabi ekibiina kyali kyava mu apps United Players eya Wankalubo Semwogerere ate Wankalubo baali tutandikiriza ennyimba emizannyo okubeera mu recorded music nedda twalinga tuyimba gundi live abeera live music mu buli muzannyo nga temuteekamu bino byetukuba ennyimba z'abantu live music ne mu film ndaba abantu sagala bintu bya kisirwe nakugaana kakati awo gwe ng'osirika nkugambye nti saagala bintu bya kiyaaye mbo mu firimu ze sibyagala. Omusajja wazeemu akubye simanyi aleeta ssente naye nazo zakwekulula twagambye kakati yanguwa leero ffe yantwala wali mbayindi kulya mmere nze anandekera wano n'obirya biri mu kampala ebyo sibirya ajja kumpezange n'eriire byendya kakati Halima gwe mmanyi so embeera namulabyeko ng'avuddeyo ng'agamba bannange saagala kuddamu ebyo biki omwana aveeyo kugamba mukazi wattu ng'agezaako okulaba nti aprotectinga erinnya lye anti kati nze kyenjagala yenna akwonoonera erinnya aba mubi naye mbadde nsaba omulenzi nga tannaba kugenda wala nnyo bw'atyo nze akole ne kyembagamba omanyi oyinza okulowooza ndi bakuloga nga gw'olina kye wakola Halima kuba teriyo ava bweru gy'avudde n'agamba nti gundi yandoze lwaki mu bannayuganda obukadde butaano alina bakolaganye nabo nga bali bulungi nnyo lwaki alonze gw'ovaayo n'ogamba nti gwe gwaloga wamukola ki gwe bw'oba olina kye wakola Halima ng'olowooza nti ajja kuddamu ajja kulitaliyeetinga nze mbadde ngamba nti wandyekyekinze oyinza okuba ng'olina ekizibu ng'olowooza bakuloga bulozi nakyo kikulu tulina kitunulamu sigaana bwe baba balina ebyabwe ng'alina naye kyamanye nti ndowooza okusinziira bwe namukola kye naayinza okundoga kati gwe oyinza okulowooleza ku ekyo naye nze mbadde nkugamba nga tonnalowooza bintu by'abandoga mu buli ango yonna ng'olina ekirwadde ekikuluma sooka ogende mu ddwaliro bakebe Halima agambye mbu obulwadde obumu buyita mpox
mpox ate mpox waba kuluma n'agamba tamusemberera agisooka agende bamujjanjabe kakati olekyo kiraba mpox oba okimanyi mumanya nti ate mu bagundi bebamukebe olina genda mu virus institute be balina okukolako naye gwe oli mu gundi andoga obulwadde bwonna bwonna nga virus yebuleeta butuusa omuntu mu mbeera ey'okulowooza nti bamuloga abantu balwalanga nga AIDS naye bweyaluma abantu nga balowooza babaloga olw'ensonga nti odeera olumwa musujja luli olumwa kifuba luli olumwa kiddukano luli olumwa kino gwe n'olowooza nti ddagala ddogo kubanga n'eddagala oba tomanyi specific medicine gy'olina kukola ki gy'olina kukozesa nze mbadde nga yandibadde agenda n'akola ki ne bamukebera ne bamanya nti kino kyekikuluma kati ne basooka bajjanja b'ekyo ekikuluma ne dokita n'agamba nti bannanga okusinziira ku kigaanyo ono baluga mulogego era gundi ye yamuloga kuba naye era ne dokita ajja kugamba nti gundi yakuloga tabasobola dokita oba n'abazungu andi badde mudowooza nti bwogenda obulwadde kati ye yagenda mu dokita kiye yamukebera bulwadde mumuluma agambe nti kirabika kati Shamimu yakuloga anti emabegako omukayi omu yavaayo n'avuma Halima n'awamba n'emmotoka eyani eya Halima ani ayinza okuwamba emmotoka ya Halima yagiwamba anti kiŋŋamba oyo kati alowooza namukolako effujjo lingi kati ayinza okuba obulwadde bumukutte ayika bwakubyekubyemu obufaananyi anti kyolina okumanya nti what goes round comes around kati ekyo nakyo olina okukissa muki bw'obeera nga kiringa bw'olaba abantu linaavuma nakoleki naye bajja muvuma what goes around kati ebyo bw'olina okola ekintu kyonna bagamba nti okalya dda olwo lugero lwa Kiganda ate ne bagamba nti bw'oba ogoba musajja munno lekamu agakuzzeeka kakati byonna olina obirowoozaako bwendowooza ompulira ozaalwa ba mutima ndi luno ate siringa oli ali naye ate waliwo nanti n'abeeza abakyepikira ng'anoonya binoonye n'abiyiga kuba alina wayagala okwenyiga kati kiringa omuntu bw'aba ayagala okwenyiga weyenyiga kozi omuntu gundi yeddira ki akabbiro kaba ki baba basibuka wakati abiyiga mangu nnyo abiyiga mangu naye asobole okwetuumayo era abantu abakola ebikolobero babyetuuma alowooza mu industry eno tulagawa we tunaabanga abantu batandise okubeera nga baviirayo bannaabwe ate nga ne bye baba baviirayo si bituufu nosanga oyo omukyala nti olira gwe gye mwatandikira kitegeeza amaze emyaka emeka mu industry emyaka gye kuba twagala laba ku gijjo tugerageranya ku gijjo mugerageranye ku gyange kati kale ekitono ennyo okuva ku 1972 ati tubulire that is 1972 kati and you can count from there sina gagenda ku simu kakati mu 1900 buli kibeera kale bwe tugamba nti tuvudde mu 75 nga kakati 2025 kalikuleta yiyo mwe temwamanyira kugira naye gibeera emyaka nga 5 1975 2024 kyobe onti okoze kiki ekyo dira 2025 jejo imeka 5 dadi naye jomaze dadi nda sojimaze mu myaka 5 Halima amusinkana ddi mu myaka egyo gya 72 1972 naye gwe onaagiweza ku nsi kibasooka okwewunga osigale nga okyatunulikikako ng'olumikako kubanze kati gwebwe nnumikako Halima alumikako gwe wayitawo emyaka kati olwaliro 5 nenziramu nenkusanga nakusanga tolabike nga leerwe mamange ali mu 67 anti kati kyeŋŋamba nti kakati gwe toli wa 12 nti oliba olina 65 kati lowoozaamu ojja kuddamu okundaba nga ndi mu myaka awo 6 naye nga nkyali bantu mubasanga nga balinga amaliba ge batabamba ebintu bye twali tulya n'olwaleero bikyaliwo ebiri nakyo n'ebiri fresh a moment ebintu mu kyalo gyebiri nkoko mbuulira dadi mwalyako kuzina enkoko zetuli eza wiikisi ebbiri kyetwaba tutazirya kubanga kati ennunde teziriiwo ezitali ebyo tebazireeta wali enakasera enkoko dadi ze baleeta na croilers dadi kati kankubeko with experience
baleeta crate Anti ate nga ekiri cross problem dadi weeri. mmwe temwayimirirako ku makubo kugula nkoko nga ne bweba nkoko njokyedda nga naye banga ŋŋanda kyeŋŋamba nti mwe mulina enkoko ze baleeta eziva engulu zonna Tubeera n'enkoko mu eŋŋanda nze sijja kulimba wano nanti kati olaba sigirirya kyenkugamba nti gwe bino birya tobirya naye kyenkugamba nti temwabirya nako kati ng'omuyembe bwoba ogwagala onogamunoge wali emiyembe gyegiribo naye bano atya okugirya egyakakati girimu ne kiri kakati nze kyenkugamba kiri kimu olwaleero nga doodo mu mujja wali kyeŋŋamba olwaleero jjagenda doodo waali amera naye mwe oyo gwe mwandiridde n'abafuula ekyo muwoza bafukawo bakola bati kati gwogenda okufumba nze oyo musanga ne munoga wama gwogenda okufumba daddi olaba ne doodo kati naye muzibu mpozi ewuwo nga gwe owuwo olina w'omulimira ne daddi olaba kati okufuna doodo omuntu aba alina kgenda eyo n'agula obusigo n'afuna waabuli nze kati ŋŋamba nti nkuleetere doodo oyo nze daddi lunaku nsi bano okugamba nti ndya nnyo doodo anti omulya naye nga toŋŋambye nti oyagala mukuleetere nga simanyi nti olina wonaasimba nanti natuuka ewuwo onaamusimba ku pevaazi tuteekawo nze tolaba ndi muntu nnyo wabimuli anti kakati ogwotemewo ekimuli oteekewo doodo omwana tebosanga nga omutwe ogugjeeko kakati ensigo nze nsobola zifunira kati nze kyobolaba nzeeka nina buli kintu kyonna weekiryawo anti daddi gwe kati newe oli waliwo ennimiro sirina nnimiro naye olw'okuba ebyo nabikola nga nali nkisomye busomi nti omuntu wayina okuba walina kubaawo ebyo nti oba olina ozimbawo wabeerawo emiti kati nze sigula ffene nze wange nsobola oteekawo doodo kati ebyo ntujja bikola so obadde nkugamba daddi nti mwe kyemuva mutakutuse nnyo n'ebintu bye mwalyanga byalinga birungi ekirala nga wano we tunywa soda obucupa 5 mwanywanga nnyo caayi anti nze amazzi munanansi muli omunanasi mufumbe nagwo kati nze tunuulira kati n'abaana baffe bwe daddi mwazaalako ku baana abanene nnyo bano nva ku bunene buno buli nnomu bano abaana abalina ebyomugejjogo nga kankubuulire g'amazima amatuufu nze abaana bange bonna bazaalibwa banene bazibu siriko obwo obunene obuzaalibwa tulina abaana balina obesity abo nze abaana botukuze batukuze tuseka busesi bule tubiira abaana ba cerebral palsy bangi kuguno omulembe abaana tubazaala nga complications nyingi mwalyanga ebintu nga mubijja ku ttaka wali nga temwenyinyala namu nonaazaako obulungi omwana n'alya okulya mukene wano oba mwavu wano bwe bagamba ne bagula enkoko n'ennyama wano okugigula ku nina kye ŋŋenda okugamba okuva olwaliro oyinza okiyita kuba daddi kati goyinza n'okuba ku kajanjako ng'okyagenda ku miti oba ku gundi yonna nze ŋŋenda lufula mu lufula gw'ojja ogula ennyama bukya tugulako ennyama bukya baba bamaze okukuba ennyama empiso kakati bagikubye eddagala kati golowooza lwaki tetuusensebuke kati kankubuulireyo ekintu kimu enkoko ya wiikisi ezibeera mu firiji z'abantu omwana olwetololamu bw'ati n'alya enkoko olwetololamu bw'ati nywa nnyo omunaanansi abantu ne bansekerera nze nange nnywa nnyo omunaanansi nze gwe nnywa naye abantu tebamanyi lwaki ate kyakubiri nze abantu baba nalowooza nti nina olugezigezi nze bw'ofumba emmere eka ewange nga gwofumba emmere kulina okubaako empogola tebafumba mmere emu anti nedda ekiretere omuzungu ye analyzinga ettooke n'alikuteera wali ettooke teriri mu kiriisa kyonna yadde okujjako ate kubanga oba omaze oddiwaata ekiriisa ky'ettooke kiri mu kikuta chlorophyle oyo abeera mu kiki mu kikuta that's why nti ate bajjajja bawula obugezi bwabwe nga bafumba empogola kyova owulira nga bw'oli ettooke eribadde ku mpogola liba likaawa kati ekyo kyoba olina okulya mu ttooke era singa kyali kisoboka singa abantu balya mmere etali mpaate kyova abasireyo abagikwata ne bagiteekamu no gwe tolaba ebintu byonna byonna bagamba ndi bya buwangwa bwe baba bafumba emmere bakuwa eminwe bagifumba simikoleki simiwaate ne lumonde bamufumba sita aliko ebikuta ne kasooli bamufumba aliko ki n'ebinyeebwa babifumba biriko ki osobola okufunamu ekiriisa ekibeeramu bw'obisusa n'obisekula oba n'obikola ki oba okifiiriddwa ate we togula nnyama ya mufiriji oli ennyama etali nkaliriri toyinza gikwatako kubanza nizya byali ku maama wange etali nkaliriri ne bw'oba ofa otya ennyama nina gijja mu lufula enkoko enzungu ne bw'oba ofa otya enkoko nze nja kusigala nga ndya zino ze baleeta zigira ku mmotoka eziva. Are you seeking exceptional education for your child? Look no further.
Valua Education Center Kitiko Kigo warmly welcomes students from kindergarten to top class. Our dedicated teachers, nurturing environment and academic excellence ensures your child strives. Join our learning community engaging lessons. The path of success begins by taking the right step, and that's why Valua Education Center offers from when your children begin their journey. We provide the best, not only focusing on academic excellence but also other practical life activities. Enroll now for excellence. Nengenda nenjigula enkoko etakaluba gumba njagaza ki bwemba nemereddwa wakiri malaga lya ofuleya kubanga ofuleya anti kyova ogirya yo nti erundirwa ebbanga ddene ate n'eri omunnyu for so long weggweramu amagi bagireete nti bagitunde kakati ekirala nga yaddeko okusinga kana akawiiki I could advise people okulyanga emmere nga enva sinsiike weewale nnyo ne cholesterol kyemuva mulaba nti abantu bangi nnyo balwadde kansa kwagala kusiika buli kye balya ate ne preservative oyo agenda mu bintu alwaza ki kati ffe bye twali tetubirya nnyo naye ate kete oyinza okwewuunya ate wake waffe twakula nga wabeerawo bata anti ne kimbo ffe waffe twakula tetulya kimbo twali tulya muzigo ky'omuganda nga bata wa ku migaati kubanga tiptop yali etudeliver jjajja yali mwami nga batudelivaringa emigaati owakagaali ka tiptop nga ajja avuga ne wa kampuni eri awo maaso ga Los Angeles ekawempe bagitanga Josephine nga akola emigaati gy'ebibala ng'alina okuleeta emigaati bano egy'emigaati gikyaliyo bagamba omugaati gw'olyanga nga mulimu ekibala n'okijjamu gikyaliyo ddadi gw'olina woogufu nze nina mukijjuka egyo emigaati nze nina weegiri gundi agulina kati ani gundi kiyimba gundi supermarket agirina mwegiri kati nga ffe oli adelivaringa ebiri n'aleeterako nejja tiptop ebiri nowa KCC ne kampuni ya KCC ate kati bwogamba KCC bajja kulowooza n'ebisaaniiko bagiyitanga Kenya Creameries Corporation yakolanga amata ng'ekola ne bata kati ng'etuleetera bata kati twakula tumula sijja kulimba nze nali mmanyi nti enva ze bafusikisa butto teziwooma nakula sirya kimbo muliddeko mu 2008 ng'ate baŋŋamba mbwa naye nga tumwennyala bwennyazi baali baatulimba nti bamukola mu masavu gaki kati kyamutulemesa nawe waliwo kampuni yalinga mu Madivani Group ng'ekola omuzigo guno omuganda ng'egukyusa n'egurifininga n'egwongerako omutindo nga baguyita mill salt nga gwe mukozesa tukozesa bwe tuba tetulina guno muzigo gwawuli naye nga temusiika yemmwe abalina nga bafumba naye kati oyinza osanga amaka g'omuntu nga temuli box nga bafumbira mu box bwe baba bafumba oba mukyeri nga bafumba bwe baba banagala kusaamu omuzigo nga basiika ennyaanya ezo n'omuzigo ne bassa mu box ne bateekamu omukyere ne bassa ku ki ffe twali tetulya mukyere mutokose up to now era kakati ogussa mu box n'ossa ku ki si bya bino byakuyiwa mu kasepiki ekyo gundi akimanyi mashariki akimanyi ye akimanyi so naye kati oli asiiba ku bikoko bya ku kkubo anti nze kati gwe bwoba byolya nze sikufaako kakati nze nze ojja kunsanga awo mu mbeera embi yonna yonna oba nina ssente oba sirina nga nkyagulowinga dadi yafaananako bw'atyo ku 32 awo nandyewadde obutwa anti abantu abamu tebaagala mazima naye eyo yembeera kale mbadde nsaba kimungi bw'obanga olina nga oyogera ku mukyala nga Namakula ekyo byoba osooka okukola sooka omanye olugendo lw'omuntu gw'oliko mumanye nti ki ekyakufuula ky'oli naye ekyamufuula ky'oli bw'onaayogera buli omu afiirwa ki ojja kwendinga apo singa alwogerako si yaluyita watya singa bukya ku makya ne bagamba nti gundi mulwadde wa bulwadde buno ng'ate gwe wagamba nti oli yakuloze ogenda kukola otya ate omanye aliima nze kyemumanyiiko kyova owulira agamba nti atya okumusemberera ayagala kumuyamba ate
kyo nkikubuuliridde wano ajja kugenda ate amuyambe yenkola ye ali sympathetic nkazi wa kisa naye atya kati nti ate omuntu bw'atyo kati ye kyayagala kuprovinga abantu nti taloga muloge oli alina obulwadde bwe naye kaabujjanjabe kale buwone tulabe kyebabadde bagamba nti kinakola ki abadde ajja muyamba naye kati engeri kati okusinziira ku symptoms agamba nti ayinza kuba nga alina bulwadde obwo bwe kiba nga kisoboka yagende mu ddwaliro bamujjanjabe oba bamale omukolako good first aid bakizuule nti kati takyasobola kusiiga muntu ye ajja kumulaba naye nze omaze ebbanga ki nga tolaba Halima twasembayo okuba naye lasi twasembayo okubeera naye lwe baleeta omugavendugwa wano ku mugavendugwa lwe twasembayo okubeera naye naye ngaawo twaddamu ne tusinkanako ku mbaga emu nandujja ng'afumbiza muwala we twasisinkanayo ku mukolo nemwejjukanya anti kati nze nagenda okuzannyamu nga ye yali azannya ne taata nange nenzija kati amanyi taata bulungi nnyo Halima akusinga obukulu ansinga gwe ng'okutuse nkutuse gwe tokutuse ate kati nze ate nga ye gwe ndabanga omuwala ku ggwe kiraka kiyite kitokkirizzaako kusinga nze bw'okuba eŋŋumi baatugamba nti irinda kuwatugamba olina emyaka gye nnina nakugamba ate nina 3 Halima akusinga obukulu Laila wallahi kuba nze nemusanga muwala mukulu ng'azanya ne taata wo nga bazanya ne taata ng'ate ye namufumbe omu ku baali muki nga gwe tonalaba na byakulowooza kuwasa yadde ng'oyingira buyingiza industry yagamba 7 ddadi kuki ndiki anti kati bw'aba yagambye naye alina emeka yagambye 65 kakati naye ono ayingira okuzannyanga muto ng'oli yafumbirwa nadda ate azanya na kitaawe ono anti bannange mbadde nsaba bwenti anti ekyo tukimanyi babyogera waliwo ne yajja wano n'atugamba nti alina emyaka 16 tazaalangako naye ate bwayita ebbanga ttono ng'alina omwana wa myaka 14 tokiraba oli yagamba nti tazaalanga Halima akusinga emyaka oyina emyaka simwereegako nze ndi mukulu emyaka gye nnina saagala nakugyogera mu bantu kasitala gye bagamba nti nze nsusse 6 anti oli mu 7 naye simanyi 7 mu emeka naye bannaye kibaluma muwulira bubi lwaki otukoze bubi bwe butyo ate okubeera nga nkyaliwo nga mbagambye nti siri mwana muto ndi musajja mukulu waliwo ne yabadde agamba omusajja mukulu yandibadde simanyi akola ki naye nomubuuza nti gwe igozi yatandika mu 1994 baakusanga otunda bintu ebukomero walina emyaka emeka era ekyo kiyiseewo emeka ogigatta ku gye walina oba muto ng'ekyo kiraba nti manyi tovumanga muntu naye katolaa kati gwe kitawaanya abantu kukulaba nga ate oli bulala nga nfiitinga bane kwebyo ng'oli mu kukola bibyo anti kati bagakulaba nga oli kasasi nga wasensible anze ebyo sibikola anti nze kati ensi abantu naye wali nga tolina kujja mu bino bintu byaffe bino era wali bulungi ekikalu kyo baagala gamba nti nagenza okuzimba enju nagizimbye endi wano mu bino enju nali sigirina nagula enju 1908 yeyo gyokyalina naye kati ate eno yo eri neetundibwa alina ebizibuzibu nafuna accident awo mbikibijinga embeera ekyuma bali kijja mudde bajjamu kyaki kinnuma gwe kiruma akijjemu kikuluma mbadde nkubuuza anti mbuuza kati owulira kikukaluubirira kyova obuuza nti bakijja muddi sikubuuziza mu mutima mubi nkubuuziza bali kijja muddi nga ndowooza bayinza okukijjamu bwe baliba bagenda okunziika bakugamba tekivaamu ate baziika omuntu alina ekyuma omusiraamu nkimanyi ekyo naye ŋŋamba kati wano bakugamba nti ate okunnumya byaki kati okudda mu kunumya
saagala baali baŋŋamba ebyo ale gundi bakugire gende bakuyunge bano abayunzi ne mugamba nti nze bankolerako mu ddwaliro obwe nti nasensebukako nga twabiranga ne Samugombye oyo twabiranga ne Samugombye nga tweyitingana bali mulema kutuusa ne mugamba nze ŋŋenda kukulekayo nno era nze netandika okutambula so Katonda mwebaze obulamu bwampisizaamu era bwakyantaddemu emyaka gyampadde kuba kyenjagala abantu bamanye nti osobola okubeerawo nga oli mu mbeera gy'oyagala obeeremu naye kati gwe okikoze otya ddadi kwewa mirembe neewa mirembe nze ekitalina gwe stress biki abantu bano bakoze abalina abaana abantu katola bavuka b'ennaku zino okuba n'omwana ayinza n'okuba n'omwana omu gw'atwala ku ssomero naye n'omusanga aweddemu nze kati aspa nawo ntwala abaana bange basatu mbakeeza ku ssomero buli lunaku buli lunaku kati waliwo ne bembadde ndeeta nga mbakeeza batuuke emu kitundu ku Baati Valley okumala emyaka 7 baamaliriza ngamukeera nabo nze saagala maama w'abaana bange saagala atatawaanira naki n'abaana ebyo kyange ekyo abaana babo anti bange kuba ye akeera ku makya n'agenda n'afumbirwa ate nina ekizibu kimu nti nze abaana be nnina si ba mukazi wange ali waka bonna buli gwe bazadde nzija naye lwaggulu nzirayo naye lwaggulu otya ate kati ajja waabwe webamuzaale bati nga bamukuwa bw'atuusa ekiseera nga asobola okubeera n'abaana mugamba nti njagala mwana oyo abeere ne banne bamanyiiragane kati gwe toba na stress nga wali abaana bange kyekikukuumye ng'oli bwoti am stress free ne bw'oba olina ebizibu oba sisobola kuba na kizibu kisobola kundeeta kwenakuwaza nkyegubako ekyo jjajja wange yaŋŋamba nti bw'oliddawo okwekubagiza ebizibu oba tolina kyobikozeeko byo byongera kuwera ate buli lwobeera nga weesanyusa nangamba era bwoba osobola zanya omupiira tennis biki ebyo ebijja kukuyamba kyomukisa nali nsamba omupiira senga wange ajja ati naŋŋamba va mupiira bajja kumenyeka nali nakaguvaamu emyaka 3 mu mmotoka nemmenya nemubuuza lwaki wange oba mupiira kati nenzira mu katemba naye yali tamwagala naye atageza okulanga mwempitidde ate nga mu famire nze saasoma bikiri awo wakoma mu kilasi mu senior 1 fujja tumanyira wakoma mu senior 1 nanti ndi mugezi Yesu yali akoma mu meka Muhammad yakoma mu meka naye atumanyira kakati omuntu omugezi abaki omuntu omugezi abaki ate oluzungu luno lwokyusa anti oluzungu lulimi nga maama wo mukiga naye ayogera Luganda kati naye yasomera mu ssomero ki yaluyiga nze sebalira mu baasoma sirimu naye nze olwokuba nali ntegeera Katonda yampa obwongo waddayo n'olusoma oluzungu oba oluyigidde ku bantu anti abantu bembeeramu ate namalako ebbanga nga ndi Mombasa wagendako ne Mombasa ng'ogenda kusitula container nga gyenkolera baali bampadde lwe Luswayiri lwoyogere oluyitirivu baali bampadde omulimu mu Uganda Cooperative Transport Union nembeerako e Mombasa njagala nnyo obulamu bw'engeri gy'obutambuza anti kuba ojjukira oli wobadde n'ebizibu bya kkooti ng'olinga atabirina anti buli lw'okubagiza olw'ebizibu byongera kuwera yeeyongera bweyongeza ate omuntu alina ebizibu ne tolowooza nti nno bwe bigwawo ng'odduka nga biwona baŋŋamba tebadduka bizibu olina kubeerawo n'obifeesinga biba wali osanzeeko ebyennyanja nga biddukidde mu kibira kubanga ennyanja yafuukuuse ate ng'ebeera efuukuuka naye ebyennyanja biremera Hello? Hello? So obulamu bwotyo obutambuza va ku bakazi kati naawe awo oli ku bakazi naawe nze wano nina byenkola oli ku channel yange jjukira munanga ndi ku channel naye naawe oli mukazi naawe oli mukazi whereby nti abakazi nina obarespectinga saagala ebyo leka naawe kubeera nga bali bendaba bataagala bakazi nze ndeka kati ndwakubanga ndina basajja olwo singa ogamba oti saagala ebyakisiru nze munnaye mwe nava mu byekisiru ate binkoledde yakusinga muzeeyi njagala tumalirize naye
omanyi nti nno ebbanga bukyango jjano tusanga eno ofuukidde ekizibu okimanyi tokkirizangako mumpa obutwa aba akugambako kakati nze oluyimba lw'omuwana oli lwe nasinga okwagala the winner tewali yali akubye nti amweluuza nze baŋŋamba kuba ki winner so kyova olaba nti tosobola kukkiriza kukusinga kuba tebakugambako nti beera luuza bwe ndifuna ate alimatiza nti bw'oba luuza oba okoze bulungi oba ofunamu seeta empitirivu naye nze ate bukyatandika kuba wuyina buli omu n'atasobole kumpangula era mpita mbeere tukobeeko bye tukubaganya ebirowoozo ng'akimanyi ddala nti oyo ye takola ki oli proud nebyokola kati yes very proud abantu bebakwogerako birabo anti yafutya okwogerwako yafa muto olaba abaana nti gundi yagenza okuzaala munnanga omwana olwamuzadde teyakaabye abo baba baatya kwogerwako atayagala mwogerako ofa oli muto ate nze kati bwenfaanana byenvaamu aba bya appreciating nga weebali kati gwe bwonjogerako bebakwataakinga waliwo eyagambye ndi nsula mu muzigo I didn't say anything abamu ataakinze yabalabye kati gwe totya kwogerako nze sikitya anti nze bakwogeddeko bukyanga ozaalibwa anti bwe nali ŋŋenda mu magye banjogerera bingi bwe nali tandika katemba banjogerera bingi naye kati bwe balaba ate gyantuusizza ate kati batandika okukola ki be bamu abajja katemba buli endowooza yamuyingira bamwogerera batono nnyo abafu ate ffe ebiseera ebyo yali mubi nnyo ayinamu omwana abagenda musimanyi mu bino bwe katemba bagenda bakola bugologoosi simanyi beemola bwemoozi bali mu kwekonga twagenda okulaba nalina Land Road endowooza ajja kumpa ku bitikiti byebyo nga 4 nzije mmalireko eyo ebiseera nga bwaŋŋamba bitikiti nange namulaaza nenzimuwa olwaddako naŋŋamba ne wayi ebintu byamu binyuma ebintu ebyakisiru binyumira ebyo waliwo n'abaana bange abazze okuwumula ne mulamu wange yazze tujja kuba 7 nange nenkwata 7 nenzimuwa bwe dali musasula nentolako eza tiketi yali anzise ebyakisiru emirimu gyo era yalagirabira bwereere naye nga ennyumba yeggwe ogisasula ng'ate bwe musukkamu olunaku ng'akussa omumwa bwe nazitoolako yali anzise so I'm very proud olw'ebyo byenkola kizaamu amaanyi omanyi njagala lumu nkukyaze wano ng'ozze tubuulirako ku Ssematimba yaani abantu bategeere gy'ovudde nja kufuna olunaku mbabuulire tunalukolamu episode 2 nosobola kuba nagendako ku CBS nakolera mwezi mulamba okubeera nga bannyonnyola gye mbadde naye omwezi ne bagamba bwe guggwako tuba tetuyinza kwongerayo mulala naye nga nkyakola ki nga bikyagenda mu maaso ng'otuwa biki ate obulamu gwe kati kyogamba ebintu nze nyinza okusamalayizinga obulamu bwe maze emyaka egiri mu 6 n'ekintu mbusamalayizinge mu lunaku lumu gwokisobola nkuwa onnyumize bunyumiza lugendo kuva Kampala genda Jinja na kuva Jinja kudda ojja tuwa episode nga 3 twagala otufiireko nedda saagala bafiirako nange ate ne bwe sibibawa sisalwa ndeka ng'obituwadde ŋŋenda kufa ddi olikagamba ndigenda kufa nze sirina buzibu njabbawa naye mpozi abantu mbajjukiza abalabi baffe mwenna bw'omanya nti oli ku executive media omuzannyo balya n'enseekeezi gugenda mu Easter holiday yonna guwandiikiddwa Ibrahim Ssematimba Kagatto tujje tumuwagire ne gutendekebwa Benon Sebunnya ate ng'era Ibrahim Ssematimba Kagatto ali mu bazannyi kale tujje tuwagire mwami Kagatto mu Easter holidays naye bonna abanagula amatikiti omuwanika maama ye muwanika naye ono nze nzikolekitinga nenzitwala ewo omuwanika tetukwesiga feeyi mbu yabazitwalanga ojja kukwata so yagundi oli eyamugoba mu njo ono akola nnyo mu production feeyi mulungi mu production wabunkeeke naye munaye kati kanguleko feeyi nze temumunyonge feeyi tebo esooka okubanga erya ngagitufu ebulako kitambaala nasooka n'abalaga nti yo tebo okugiteekako kitambaala kizibu nnyo yekka yakisobola
akulaga nti omulimu gwakola si gwakusaagirwako. Kati gwe n'omwambu eyo production yamu obunkenke bujja backstage ogenda kusanga agenda kusooka kusabira bawunsa aba walkie-talkie kati mpozi nga asooka aleeta abagagga ababitubulira bujja bipangisa kati bw'omalaawo ateeke ku bazannyi obunkenke ennyambala yamu njagala ndabe ku ngoye costume nzirabeko kati kakati akati eyo naye nze kati ono musobola abalimu abakadde abangi babekagwa ku stage kati ono tumusobola lwa nsonga ffe show ya ssaawa 10 mukaaga kitundu tuba tumaze okwambala buli omu atudde wanaava ayinza obutabajja minoko kati n'ateeka bunkenke ku stage kati nze gye tugenda gye tuzanye oyo amanyi gye tuzanyeeko naye oyo tuzanyeeko naye gye tuzanyidde yonna nga yeewuunya nti baatugamba kuvujja wano ssaawa 12 yatuuka mmeka nze natuukawo 11 ye yatuuka mmeka 2 kitundu nze munange nange nayiga ekintu kya time bwemba ninawe kakati naye gye twagenda okuzannyira nali wakutandika okushuutingibwa ssaawa 8 nayambala ku 3 ku makya anedda fanti yali Professor Rose Mbowa yatugamba kuva ku ssaawa 3 yatugamba Professor Rose Mbowa nti bw'obanga ogenda okuzannya costume gyambale ogimanyiire ogifiiringe ne karakita otandika ogiwulira nga buli we bakugambira nti kati gwe ogenda tekiba kipya naye abantu abasinga obungi bagenda ne bambala on time waliwo n'abambalira ku stage naye amapeesa agasinga ku stage you put on time kitegeeza nti ojja kutuuka ng'otuuyanye ku stage amalako eddakiika 2 nga yenna atuuyanye ekitali ku nze sinza kubanga nzannya naawe ku stage n'entuuyana nze situuyana kuba olugoye mba naluwambadde dda nga nalumanyidde gwe mugaso gwaki gw'okwambala oyo ye nina ekizibu ayambalira ku stage ayambalira ku stage taba na prop ze tategeka prop oli naakubuuza nti ngenda kwambala ki kati tovolaba nze feeyi mwagala ajja kukugamba nti leeta babawunsa 2 bw'obuuza nti nyambala ki nga tobimanyi ng'agamba bawunsa nti situlo osule ebweru so bwe tutyo bwe tutambudde abantu abasajja abamu muleme kubeera awo ne mweyita baluyongoyongo bakuyita essasirimu ng'ate osobola okutereeza amakaago nga embeera nesigala nga nnungi omukyala n'atagenda ng'asamba abantu nakuyomba nakuvuma abantu emirundi egisinga obungi omusajja wabanga tasobola kutuuza nakutereeza mukyala we mu bulamu bwa kifumba awaka omukyala aba mukambwe omukyala tayagala bagenyi omukyala talina gwayagala kutunulako buli kyakola kimunyiiza so ojja kubanga okuba ku ssimu yange 0752 obeerenga stand ya tripod enseekutye nga buli okuba omuntu w'eŋŋuumi bazima ngwenonjereere musiibe bulungi mwendaba naye otunuddewa nina kyenakwewuunyako essimu yo eyo teraba nze bwe mugitunako mbasiina. Executive Media. Focus, innovate, succeed.